Ly'otya Senga waffe ombwat omulungi kakosi tegesa wange omulungi munagende bulungi sokoboze kuba tulabanga bulijjo ate sitayiro mwojjidde ate no ndala nnyo olunaku olwaleero anti ebiseera bya musana ebbugu mu kyekyo kakati embeera kasita ekyuka naawe tojja tugenda munnanga nti ebiseera byebyo omusana nagwo bwe gutyo gwaka tegutulekera nakati kasita gwemema gutyo nanawe ogamba nange kankyuse eriiso nkyaliyagala nga likyalimu akalaba kati enyambala naye erina okukyuka naye nga abalungi abatugoberera ku channel yaffe eyakakosi fax 256 mikwano mwenna nsanyuse nate okuba nga nkomyewo tusisinkane nate nze kennyini omuzaana nasubuga Brenda Senga wa channel eno essanyu limbugaana olwembanzisa okunyumya mukonamwe abaana ab'obulenzi ate n'abaana ab'obuwala kasubeti nno muli bulungi Paulina buzaako nnyo mukwano nkwagala nnyo asonga ate waliyo ne mwana muwala omulala bamuyita Safina mukwano nawe nkubuuzizaako nnyo n'abalala mwenna abali eyo abatugoberera ku channel yaffe eno eyakakosi fax 256 mwenna tubaagala nnyo bategewo comment tufune amannya gaabwe awo tube nga tusobola okuba nga tubatumira weewaawo emboozi ono tejja kunnyumira bulungi nnyo Senga laba emunyi kanzibulewo nyumye n'abaana battu weewaawo Senga leero tugenda kukwata ku nyambala enyambala eyawuka gye twambala mu kkubo enyambala eyawuka gye twambala mu kisenge twagala leero tukwate ku nsonga y'ennyambala mu kisenge waliwo ennyambala eyo oba gy'osobola okwambala okuteeka bbaawo mu mbeera okwongera okunyweza omukwano ye tusobola kukwasaganya tutya ennyambala n'obukodyo obulala obugendera ku mukwano eka weewaawo neyanziza nnyo ekibuuzo ekyo era nga bwe natandise neŋŋamba nti nno oluusi ennyambala kisinziira ku mbeera eriwo oli bwayogera ku mbeera waliwo alowooza nti nno mbeera ya budde nedda oluusi si mbeera ya budde yokka naye n'embeera y'ekyo ekiba kiriwo mu kaseera ako kati bwe tunaaba tuyita mu kkubo waliwo ennyambala gye tujja okuba nga ate twambalamu bw'onooba ogenda mu bakulu oba mu bakadde tosobola kwambala nga bw'onooba ogenda ate oba muvubuka embeera gy'onoogendamu ng'oli mu bavubuka banno oba bw'onooba ogenda mu kidandali oba mu kidongo ennaku zino tubeera waweeru kakati bwonna ogenda waweeru bw'onooba oyagala abamu kye bayita vaibu mukwano gwange luyina engeri gyojja okweteekamu vaibu okuviira ddala ku nnyambala omutima gwo gulyoke gukkirize kakati naffe eno bwe tuba tuli mu kisenge tunoonya ennyambala ate eyetuteeka mu muudu netuwa vaibu ne munno n'omuwa vaibu wabula ennyambala eno mikwano gyange temulowooza nti nebeera ku bakyala bokka bambi n'abaana ab'obulenzi namwe mutufeeko nnyumirwa nnyo singa omwana omulenzi ayambala nga ogamba ekintu kyayambadde nange ndaba kipya oluusi abaana ab'obulenzi bano bagenda ne batuuka nga ye teyeefiiriddeeyo agamba nti nno okunyirira n'okunyuma kwasigalira eri bakyala ne balina okwetega nedda naawe agenda okutegulula mukwano gwange osaanidde okuba nga oli ekyo ekinansikiriza nzikirize naawe okole ki otegulule kati kino tugenda ku nnyambala omwana ow'obulenzi singa oba ogenda mu kisenge gye buli obwo obwambala bw'oyinza okwambala nange munno nakati azze gy'oli omutima ne guntenguka ne ŋŋamba maama kiki kino kinyuma nnyo singa omuntu akuleetera ekirabo ng'akisibye bulungi ensiba y'ekirabo ekwesunza ekiri munda ne bw'onooba ky'osanzeemu tekisanyuse maaso go ne kale ogumira ku ki ku ekyo ekyolabye ku ngulu ogenze n'oyogera ne ŋŋamba kati ekirabo abaana baleke kwambala ku butimba si butimba naye waliwo ebyo ebinyumira amaaso nti bwe naagenda nendaba Fred wange engeri gyayambaddemu wano nga tutudde naakamusisinkana kijja kuŋŋamba mu mutima gwange nti Fred olaba afaananye bw'ati kungulu nga tutudde wano tuli mu kamotoka tutambula tugenda gye tulaga mu kasenge katugeze oba tugenda kutuukako mu kisenge oba ewaka
kirabika bwe naatuuka ate kijja kuba kiyitirivu kirimalamu amaanyi singa tutuuka nga Fred kyalina ate munda kirala nnyo era amaanyi gakomaawo nange ng'omukyala kakati Fred bw'amala okusaba okulula ekiri ku ngulu bwetuuka munda waliwo ebintu ebitwewuunyisa ng'obadde tokisuubira n'otuuka ku musajja ng'ayambadde ka underwear kana obuwale bwaffe obw'omunda mu abaami nga baabakanyirivu nga katukula kimpa essanyu n'ekyendya nkiryampoomerwa naye bwe ntuukayo nga mwana wattu omwana ow'obulenzi asimuddemu omuwalume tugamba kitandika okundeeta ebibuuzo munda neŋŋamba kati ono waabeeredde bw'ati kweri ddala ddala emirimu agitegeera tuli ku nyambala eyo nyambala kati n'ogenze n'oyogera awo n'endabira ddala nga n'obukyafu awo tebuzeemu anti kyekyo kyenkugamba nti ntandika okwenyinyala mu mutima ngenda okulaba nga ne bwe mba nsoosotudde emmere tejja kugenda bukwakku kubanga nja kuba nina ekirowoozo kiri obwedda muli kyempulira nga kyannesitazza sinakindi bwe bakale sikitwalidde ku mmere n'omuzannyo gwennyini otunuulira ka underwear kekajjudde ebituli kekasoowose wuzi kwegamba mulitandika okwebuuza bannange ono naye tumubalenga musajja kubanga tutunuulira nnyo abaana ab'obuwala nga tulowooza nti bebalina okukola ki bategekera abaana ab'obulenzi nedda bannange namwe abaana ab'obulenzi mwefeeko mutuule ku ssanyu kubanga aba abaana ab'obuwala kino kiringa ekyabatonderwa omwana ow'obuwala bw'amanya nti anaagenda okulaba omwana ow'obulenzi bannange ye kimukakatako abadde tayambala kawale keeru olwo agenda n'akanoonya naye kino kyo tukyebaliza abaana ab'obuwala era abaana bange ab'obuwala awo mbawaddewo obubonero weewaawo abaana ab'obulenzi abadde tebakikola oba abakikola naye ennaku zino nabo bakyuma weefaako munange weefaafaako si kulwanga munange omuntu akulira okijja akugira emize nze nina omwana ow'obulenzi mu myaka gyange natuukako ng'akubye kombine ekyo kyasanyusanga buli kirina engeri gye kinteeka mu mbeera katusabe erinnya oleme kulijjukira Senga kombine otegeeza ki yali akubye kombine yali ayambadde yali t-shirt nga ya bbulu n'empale empale ye empanvu bulungi naye nga ya bbulaaka nzirugavu kakati bwe tutuuka eyo twatambula nga ntendereza ntibambi mwana mulenzi ani naye nange zimunyumidde ngenda okutuuka eri nga tutuuse mu mirembe gyaffe agenda okugjako zino engoye abangi zibalaba nasigala muziri ezirabwako abatono kyayitirira anti kandaweya nga kabbulu itamu obukuubo obwaki obwa bbulaaka neŋŋamba bannange bwekuba kwepimye Senga nze kwolaba napesa naguno guliko nkyakirowoozaako nekinyumira kale olabye abantu wetwogera ku nyambala muyinza olowooza ebintu bino bijja mu memole z'omuntu n'azijjukiranga muganda wange kiba kikulu nnyo Senga njagala neebuzeemu ekibuuzo ekirala nayiti zino nazo obugoye obusulwamu goteeka nawulirako n'abantu nga bali mu kikolwa mpulirako nga bagamba mbu waliwo ebintu ebirina okwambalibwa ku buliri kwennyini kuli kwaibale ku kisenge ku kattiro wali mbu waliwo ebintu nga nabyo byongera ku muntu okumusikisa appetite ebintu ebyo mbadde nkusaba nayo tugendeyoko osooka onzijireyoko waliwo abamu bensanga edda abantu bayambalanga obutiiti nabiwuliranga nga abantu babuze ne kati ayambala obutiiti aba museegu siwulabangako kakati naawe ali eyo obanga obutiiti tobulabangako tukusaba genda awo ku peji yaffe otugoberera okakosfax 256 otulekerewoko ka comment tubuulireko gwali olabyeko ku butiiti oba nedda ate teweerabira oba oddamu ebyo teweerabira olina okuba nga osharingirako n'omuntu omulala ate n'okusubscribinga ogenze n'okuona ku nsonga eyo ebyambalo byawukana nga bwe nagamba nti wabeerawo eby'omu luguudo wabeerawo ate ebyekifo kisinziira ekifo kati ne mu kisenge tulina ebyambalo bye twambaliramu abasinga obundi tumanyiza ennaiti oba zino engoye zetusulamu engoye zino zetusulamu nazo zaawukana togenda kwambala lugoye lugenda kukalabula munno tufune ku ngoye zinasikiriza ate tutegere ne kulangi kizoyobwa tajja kuddaawo kwambala olugoye lusulwamu nga lonna lonna luddugavu tutandika kweraliikiriza mwana wa banno alowooze nti agenda magombe twambale ku bulangi obukolaki obusikiriza obusika amaaso tutune bwe tuba tumutwaliriza aze okukateraddemu alabe kuki ku kanayiti ako n'akambadde tusooke tumanye ekintu kimu mikwano gyange engoye zino zetwambala oluusi ze zitujjayo endabika
omuntu aba tanyuma nnyo okutunuulira naye langi gy'aba ayambadde eyinza okuleetera okumulemezaako amaaso kati bw'omulemezaako amaaso ddaaki olaba ekirungi ky'alina kati ate kino kisinga egenda eri abaana ab'obuwala kuba abaana ab'obulenzi ebiseera ebisinga kale namwe mulinayo ebyambalo byammwe ebyekiro naye bitera okubawa emmugumu naye kati naawe funayo akambalo wakiri akawansi kansikirize ngenda okusoosootola ekintu nga kyekikyo ngenda ensanga omuyini gugenda okukabala nga nange enkwata nakoze eki nagitegedde kakati bwe tuva kulangiza nayiti ezo bwe ng'omwana ow'obuwala ate ayinayo akambalo ak'enkizo kano ke twandiise ng'akawuwo ku muwumbo gw'emmere akawuwo ako bwe butiiti bw'oyogeddeko bukyakozesebwa obutiiti bukyakozesebwa ddala naye kyebuuzibwa nti mumanyi kiki kyebukola namugaso ki lwakyo ekisooka kyagenda tutegeere ekika ky'obutiiti ne langi z'obutiiti ze tulina okwambala nga bwenzayo omwana w'omulembe guno singa yeetaaga obutiiti era kyova olaba nti ennaku zino ebintu bingi bikyuse nga tebikyalina bikuumuufu ng'oyagala okulya emmere ewooma oba emmere eboobedde kugenda kugamba nti ojja gitokoseza ku gaasi eboobere ng'emmere ey'enku ey'amanda yeeno gye banyigisa omulawo oba y'omulawo olowooze nti enewooma kyekimu n'ensibe mu ndagala kati wano weewali enjawulo omwana ng'ayambadde obutiiti oba omukyala ng'ayambadde obutiiti aba wankizo nnyo ekisooka kya byonna obutiiti tegeera langi z'olina okwambala langi y'omubiri gwe y'olususu lwo etambudde ku langi y'obutiiti naye waliwo obutiiti obutabuula ate wabeerayo langi z'obutiiti ezikola ki eziboola bukola mugaso ki obutiiti buno abaami abamu temumanyi tubwebweta naye bwe naayambala obutiiti ojja kufuna woozanyira ku butiiti kuno buli lw'onookwatako bwoti n'obeera nga ozanyisa obutiiti bo bujja kunyonyogera nze obusimu eri nga bukola ki nga busisumuka gwe gw'omugaso gwabo tewali nnyo kyamaanyi kanoonye wa butiiti kati kubanga abaami abasenga obungi temumanyi kuzanyisa ngalo zammwe zino mubanga abazze okutambula obutabuzi naye bw'onookwata ku butiiti ojja kuba weegendereza tebukola ki tebukutuka ate abalala mulina ensonyi kati ebigambo kasita bibeera bikubize wakiri eno ebigambo bimalira ku ki ku butiiti waliwo ekyambalo ekirala basinga obungi kyetwerabira bwe bukomo ku mukono ate abamu babujjako ate bajjako bwaki obukomo obwo tuddeyo emabega batiranga okwambala obukomo nga buwerako obukomo obwo buvaamu amaloboozi kati we bakona ku bukomo obwo ne buvaamu amaloboozi abo galina engeri gye gakusisimulamuko muki mu bwongo kati abo abantu bwe babujjawo ne bateekako musiki kati abantu abo bwe babujjawo ne bateekako musiki nti obuyimba obwo bugenda ne bubatwaliriza ebirowoozo okitegeera naye kati wano buno bukomo zibanga bwona owulira endege nga zikuwa bagamba kikuwa omuntu okutambuza awuliranga gwe bakubira enduulu ebyambalo bingi bannange yogera ku kyambalo kuba waliwo omwana w'obuwala gw'olaba nga jidde mu nika gyayambadde n'ogamba ono taaliike mulimu abaami abamu nga bagamba ye tajja kufa ku kyambalo oba ku kawala akakoomunda afa ku kiri munda naye mukwano gwange ekiri munda ojja kirabira ate ne ku kiri kungulu kikuwa kyekiri munda kati nange basale bannange obuyonjo kintu kikulu ensonga lwaki nsiiba mbagamba waliwo omuntu ayinza okwebuuza nti kino ekiwera nga si kirungi kibi naye lwaki gundi akyagala naye nga gundi oli ekikimwagaza ayina kyeyalaba abakyala balina ennaku zino enyambala emu agenda n'ayambala emabega ne wabeerayo akantu akalingiza akawala ak'omunda ne kalingiza naye nga omusajja amwesibyeko tamanyi ensonga lwaki amwesibyeko naye ngaekizibu kyalina kiri ku kagoye kali keyalengedde kamusigiriza kale no n'abaana b'owala mwambala ne mwambalanga mukuno omanye nti mubaako ebirowoozo oba obubaka bwe muwa eri abaana ab'obulenzi Senga njagala tuwumbewumbe programu yaffe olunaku olwaleero nga twekuusa ku ekyo kye twambadde n'okutereeza obufumbo obuolyawo n'okunyumisa omupiira gw'ekisenge buli ayagala okunyumirwa omuzannyo gwe mwennyininyini osooka okuba nga owetegekera embeera era mu kino obuyonjo kintu kikulu ate n'okuyiiza bannaffe ebyo ebinyuma kakati nomukwano gwange kyenja okusaba kuuma obuyonjo mu maka kuuma obuyonjo mu bufumbo bwo n'omubiri gwo gwennyininyininyini kwoba osookera nga tonnaba ate kulowooza nti onaofuna ekirungi oba ekyamaanyi ekisingawo ennyambalo ekintu kikulu wabweru ate ne munda mu kisenge mpozi ng'ate nyongera okutegeeza nti newali omugenda okuzanyira omuzannyo ku mweso kwennyini ngamba ekitanda fubanye okulaba nti nno wabeera wayonjo ate ne wano wenkusigirira bannaffe abatutundira amasuuka aga cotton amasuuka amalungi gosobola okufuna ku bbeeyi esobokera ddala
ojja kuba ku noti 772 noti 624 noti 772 noti 624 oba noti 7 noti 8 21 noti 5 ojja kubanga osobola okuba munya kyeweetaaga bajjaga kutuusaako kyoba teweerabira mukwano gwange bw'obanga oli ku Kakos Facts 256 tukusaba subscribinga sharinge ate okutuleeka comment oba olina ekibuuzo kyewandyagadde tukwasaganye nakyo kiteekewo tujja kikwasaganya so nga ate nammwe bannaffe abangi twetaaze okubanga tubabuulirira ku mikolo gyammwe abagenda okufumbiza abaana era mwenna tubasaba mukuba ku namba y'essimu oba namba z'essimu ezo eziyitawo tujja kuba nga tubikwasaganya bwanoonya obubeezi nawe tukoola nga tugamba ennamba z'essimu ezo eziyitawo oba okuba tujja kusanyuka nnyo singa tunaabakwanaganya ne Mukama Katonda n'atuteramu omwangu omuzaana nansuubiza Brenda Senga wa channel yaffe eno eya Kakos Facts 256 gye bibye mbaleetedde olwaleero